nze nina mukyala wange ono vaayo ekirungi ali ku social media obufaananyi mumumanyi mambi ngenda ne mutunuulira kati ebitama kakugambe bweti abeewaabwe bwe bamumpeera nange ensanyuka ngulumiza Mukama kaali tekafaanana bwe kati kakati kikazi kati ekikazi ekinene tubeera ewaka n'avuunyuula ebbina n'atambula bwati komawo nange ngulumiza Katonda atambula n'avuunyuula nange ngulumiza Katonda baani abaamulabako edda baani abaamulaba kaakati wamma tambula ebyo bye bikolebwa mu bulokole obulokole si bwakukaaba obulokole bwakusanyuka obulokole si bwakufa obulokole bwa bulamu obulokole si bwa bwavu obulokole bwa bugagga nakola endagaano ne mukyala wange oyo kakimujjukize nali tuli mu mbaga ne mugamba nti bw'onooba nkuwasizza n'ozaala abaana ojja bavugira mu mmotoka yo tumaze emyaka 10 nga tetuyina baana naye nze kyenneeyama emmotoka n'enjimuwa n'abeera mu mmotoka ya jiina kaakati bwe ndaba nga avuunyuula bw'ati ng'atambula ayigire kitegeera obulokole si bwakuswazibwa obulokole bwakulaga kitiibwa kya Yesu famire yeewaabwe teyinza gamba ky'omwana waffe omusajja amubonyaabonya alabika Yesu waali Yesu waali gwe munyenye muno omugamba olwo oluba lugenda kuddako ennyama mugamba akabiina kagenda kubanga akasefuliya kati fenna amavivi ku ttaka twebaze Mukama Katonda twebaze ne Pastor Buyungo Pastor Bugembe yalina kayimba akabagayira amavivi tegalimba nze nina obujulizi amavivi tegali okitegedde amavivi tegalimba naye Mami Josephine ne before yali alabika bulungi omukyalo ono yali alabika bulungi yali anyambalira simanyi oba enkondo akyaso ojambala kuba wait masavu waddaake naye yali ayambala yali designer kuba kati sinamulaba bulungi tetunamulabako mu kusinza tetunalabako mwezi wa worship and praise yali ayambala naye kati wano wait ate masavu kisuse bususi naye nga ate Pastor Buyungo tukwebaza kubanga emirembe gyokka gy'omuwa gimala emirembe gyokka gy'omuwa abakyala bagala nnyo emirembe n'abeerawo nga talina stress over anything ajja kugejja wamula ate kasita wateekamu ne Mukama Katonda buli kimu kiba kyekola kyokka. So we thank God for you Mami. Pastor Buyungo nalina omutima omulungi you guys. Alina Mami gwe wadde emitwalo 500 yes alina omwami gwe yaziwadde
kale munzikirize byonna mbibalage mubeere nga nammwe mujulira kwebyo Mukama Katonda byabakoledde nga naawe olina kyolabako. Kale Katonda akunkuumire. Gambayi Mukama olwaleero osumulula obulamu bwange nkwate ku mukisa gwange kyogera ngera kwate ku mukisa gwange wandokola kufuna mukisa okulemererwa okuveewo okufiirizibwa kuveewo emizimu gy'ekika giveewo obusibe buveewo eddoko liveewo funa omukisa gwange pira Yesu ofenga ez'amaanyi. Va ku bulokole bw'abantu abalala dda ku bulokole bwo. Lekerawo okutunuulira obulokole bw'abalala lowooza ku bulokole bwo. Katonda yabukuleetamu nga bukulina amagenda bwe gutwalamu. Yeebazibwe Yesu. Mbadde mulaba muzeeyi yanjagala nnyo. Abadde afuula Mukama n'aŋŋamba muwe emitwalo 5. Oli wa muzeeyi? Jangu. Ewaabwe Munyoli. Naye aŋŋambye gwe kojja wange, gwe taata wange, gwe musumba wange, mitwalo 5 ojja kufunako kyokolamu. Sizipulaningira. Mitwalo 5 ate ne musumba Kayemba ajja kuwaayo essuuti, ajja genda kunoonyezayo essuuti ennungi. Agambye kitaawe yafa ng'alina akasaati kamu, naye ekimunoonyesa akwata ekimu ky'ekkumi kye n'agamba Mukama yaŋŋamba nina kiteeka mu ngalo zo. Anoonya n'atambula wonna. Kati tubadde mu ofiisi, nsonyiwa okwogera ebintu byo musajja wa Mukama. Tubadde mu ofiisi ne muwa obudde nga njala kweteeka kujja kuweereza, siwulirangako sitooli emukwatako. Naye aŋŋambye olwaki nkuyita kojja wange, lwaki nkuyita taata wange, sikyalina bannyinaze wadde baganda bange. Ewaffe Bunyoli ggulu lye litusisinkanyizza. Yagenda Emutundwe n'afuna okuwulira ekigambo n'asumululwa, n'awulira erinnya Buyungo, n'ajja Nansana nga anoonya Buyungo. Ate wakuli Sepson abuuza Buyungo yaliwa, Musuma Buyungo yaliwa, ne bamugamba taliiwo. Aba ali awo nga bimusobedde bw'ati, ne nnyingirawo n'emmotoka. Nenzija n'aŋŋamba ye ggwe nkulabyeko n'atulika n'akaaba. Banga liyiseewo. Naye mulabe, agamba ekikolime ekiri ewaabwe eky'omusaayi kyatta buli mulembe gwa mukisa. Okola mulimu ki? Muwa akazindaalo. Naye abadde akabwate amadaala n'enfumiitiriza. Naye Mukama ngoogera n'aŋŋamba Mukama oyo woona omulaba. Badde njagala kumusisinkana yekka wali muwe emitwalo gya 5. Naye ajjidde mu njiri gye tunoonyako ey'omukisa. Okola mulimu ki? Nkola emirimu gyensanze bwentyo. Nga mirimu ki? Ng'akagaali, kutambula, kunoonya, wemba nfunye wasifunye nembeerawo. N'ekikolimo ky'abajjajja Abanyoli kyamalawo nasigala omuntu atya omu. Mukama ajja kukuyamba. Ojja kujja olabe Musumba Kayemba ofune ku ssuuti ey'omulembe, essuuti ennungi empya gw'ogyetandikiramu ya mitwalo 25 ndowooza n'5 go gabeere. Kati mpaayo ensonga emu kugaana okwagala Pastor Buyongo. Njagala just emu bweti nga yekugaana okwagala omusajja ono bannange. Naye Mukama Katonda akikubalire. Tusaba Mukama Katonda ayongere okukugabirira omutima ogwo omulungi gutayimzingemu oba emirundi emeka, I don't know. Naye Mukama Katonda ye yakutuwa, yakumanyi, yakutegeera n'okusinga ffe bwe tukutegeera. Era oyo gwe tusaba ayongere okukugabirira.
byonna tusaba Mukama Katonda abikubalire. Kale munzikirize nno mbasibulire wano mbagalize olunaku olulungi mukulike yabava mu church nange nakava mu church.